Tawera Radio and Tawera TV, Ugandan based radio in Abu Dhabi. You're listening to Tawera Radio and Tawera TV, where facts count. Oli ku Tawera Radio, Tawera TV, Johnson Sengendo nga zemba buuzaako olunaku luno olwaleero. Olunaku olwaleero ndina abakulu wano mu studio z'olunaku luno olwaleero gwawuliriza era naawe atulaba. Nina omukulu Team Consultant ate n'omukulu bamwise Musa Nyenje. Bagenda kubeera nga bababuuzaako ne batubuulira na biki ebigenda mu maaso. Abakulu bano bakisinde kyankyukakyuka. Omu yasooka munne mu bukulembeze ate n'omulala naye n'ayingirawo. Ngenda kubeera nga tuyitaayita mu bwangu naye nga olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tutunuulira enteekateeka eriwo eya NUP nga President His Excellency Bobi Wine agenda kubeera nga ajja wano mu UAE okubaako ate byagenda okuba nga twalaganya n'okulaba nga amaliriza. Ngenda kutandika ne ku mukulu Team Consultant nsaba obuuze kubatuuliriza era obeyanjulire. Sebo neyanza nnyo akisaka no. Ojja kwesa microphone okubeera mu studio wano. Amanya ne Dobozi Timothy Kasozi abanyi bamanyinga Team Consultant Abu Dhabi wano. Sanyusa okulaba nti nzize olunaku lwaleero mu studio zaffe za Tawera Radio Tawera TV balamusizzaako mwenna Abaganda bange mwenna gye muli eyo mwebale kwekuuma. Okay, mukulu Musa Nyenje naye buuza kubatuuliza abakuulira bulungi. Bana balamusizzaako nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Amanya gabulijjo Musa Nyenje, CEO Dynamics Technical Service. Nesimye nata okubeerako mu studio za Tawera Radio Tawera TV. Omulundi ogusoose bukyanga studio zaffe zijja. Era ntwala sebo omukisa guno okubanga nkukulisa oba n'okunakuwaliramu okuba twajjirwa ebyuma byaffe. Naye ate ne neebaza nabo bonna bannaffe abavaayo okutudduukirira okulaba nga studio yaffe ate eddawo nedda ku mulembe. Tweyanza nnyo emirimu Tawera Radio Tawera TV gyekola naddala mu community yaffe nga bana Uganda. Okay, oyo mukulu Musa Nyenje amaze okubabuuzaako naye tubabudde tayito yo nga mu community mu nsonga zino. Mu nsonga zino nze ndi representative ku lukiiko olukulu olwa coordinator olutwala UAE chapter. Okay, kakati tugenda kutandika bwe tuti mukulu Team Consultant twagala otegeeze banna Uganda abawuliriza abali mu UAE enteekateeka za Bobi Wine okujja wano mu UAE ziri zitya era ajjira ku mulamu akyo. Omanyi wali abantu abaliyo nga beetaaga okubajjukiza abamu bamanyi abamu tebamanyi. Ya bana Uganda bannange abalungi mwenna abaagalwa abanda bakongezi kano oluyimba lubadde lujja luyimbwa nti president waffe agenda kujja mu mwezi ogw'ekkumi. President waffe ajja mu mwezi ogw'ekkumi. Noza kati wasigadde ennaku ziringa 9 okulaba nga atuuka mu Abu Dhabi ate okutuuka ddala mu UAE zibala ennaku nga 7 kubanga ajja tuuka ng'ennaku z'omwezi 7 ajja kuba ayingidde mu UAE e Dubai. Mwenna abanaasobola obeerawo tujja kulaba enteekateeka ez'okulaba nga tugenda tumwaniriza ate ng'ennaku z'omwezi 8 abeere ng'atandikira mu Abu Dhabi Stadium. Eyo nno bannayuganda entujja ey'amaanyi egenda okubeera kubanga tusuubira okubeeramu ne bannayuganda nga bayitirivu ddala kumpi wakati wa 5,000. So bannayuganda bangi bajja okubeerayo eyo. Then ng'ennaku z'omwezi 9 ate president waffe ajja asinkane abantu be aba Abu Dhabi ku Villaggio Hotel emanju awo waliwo restaurant nene nnyo bulungi ekifo kigazi bulungi era bannayuganda tusuubira bannayuganda nga 5 okubeera mu area eyo. So bannayuganda mwenna gye muli omulanga mwagumanya dda president gwagenda okutambulira nti president agenda kujjira ku mulamwa gwa kuyamba bannyinaffe baganda baffe abalina obwetaavu bw'okudda ewaka e Uganda. So bw'obanga gw'oli eyo munnayuganda awulira ng'oyagala tubeere n'ekyetutuusaako eri baganda baffe jangu owagire event concert eyo egenda okubeerayo okuyingira mu 10 olukale then n'abajja okusooka mu maaso badira 2
ba VIP betuyita ba VIP yes abo badira 2 then ne 10 public so bwenna banange mujje tutaase bannaffe mujje tuyambe guno mulanga kwa president gwatukola banne tujje tubere nga tuzza bannayuganda bannaffe ewaka. Kati mukulu timu consultant nga abaana bano tebanna bakufuna buzibu kubeera nga bali mu gye babasibire eyo baje bateekawo embeera y'abannayuganda okudda e Uganda. Enteekateeka ya Bobi Wine already yaliwo nga ayina okujja. Yes. Ekigendererwa ky'okubeera nga kijjayo abaana abo kyali tekiriiwo. Kati ekigendererwa ekyasooka kyali kigendererwa ki? Ekigendererwa ekyasooka era yali ajja kutuusa information eri bannayuganda. Bannayuganda bonna gye bagenda okubeera mu ggwanga yonna gy'atambudde kubanga so wano wokka watambudde abadde atambula mu mawanga ag'enjawulo naye nga information era ng'ayita mu bantu be kubanga president bwe balonda naye okuva lwe bamulonda batanda bakuddamu kulaba ng'ayita mu bantu be nga bannayuganda yonna gy'agenda okubanga abasanga so ajja kubagumya emitima baddemu okwagala eggwanga lyabwe bakimanye nti olunaku era lujja kutuuka tutwale engule yaffe nga bwe twagiwangula. So nawe na munnayuganda aliyo ng'omanyi nti Uganda ensi yo gyagala president ogwo walonda omumanyi era nawe olina okujja owuliriza ate obubaka bwagenda okubeera ng'akugamba however much nti yagenda okulaba nti ate mu ensi gyagenda okugendamu eya UAE ate yina obwetaavu bw'abantu abeetaaga okudda ku butaka kale nga president alumirirwa abantu era president ayagala abantu be yakyeyama n'agamba nti mu kujja kwange kwengenda okutuukiramu eyo njagala ate okukuŋŋaanya ssente zisobola okuba nga zizzayo bannayuganda bannange. Okay. Katugendeko wa mukulu Musa Nyenje. Mukulu Musa Nyenje, nzijukira mabega twasinganako mu studio nga tukwanjula eri abantu nti walondebwa nga representative. Okuva lwe walondebwa tetukulaba kiki wekwekawa? Mwetuli. Naye nga omanyi nti muri mu background yo mu underground yo mukolera. Anti kati bwe twava mu people power ne tudda mu kibaita ne tutandika okuzimba strategies. Kuvira ddala ku ground kubanga oli twajja people power yajja n'abantu bangi ne excitement gye twaliko ey'akalulu akalulu katagenda nga bwe twali twagala abantu ne balabika nti bagwamu amaanyi so kati twali tulina okuddayo kati ate okusinziira nga tuzimba structures ng'ekibiina kubanga kati tuli confirm tuli kibiina tetukyali mugendo so sebo tubeerayo eyo nga tukola emirimu gya no. Okay, kati bwe tuddako ku nsonga kuba olwali tugenda kubeera nnyo specifically nga tuli ku kukyala oba okujja kwa Bobi Wine okujja okubeerako ng'asinkana bannayuganda abali wano mu UAE n'okuŋŋaanya ssente okulaba nga abaana bazidizibwayo. Baani abali mu nteekateeka eno ey'okuleeta president? Abakulembeze abalondebwa oba bantu balala? Kakati sebo okusookera ddala kansooke empisewo obusonga buno bubiri buyiseewo. Ekisooka kansooke ntwala omukisa guno okwebaza community ya Abu Dhabi olw'okuba nze ng'omuntu bannyaniriza mu mbeera yonna. Ekyokubiri okuba nti balaze obumu sebo bwe twafiira omwana waffe wano obumu obwalibwo bwali bulungi nnyo obwatusobozesa okuba nti omwana oyo tumuzaayo ewaabwe mu budde obufunda ddala. Yes. Ekyokubiri nsaba ntwala omukisa guno okwebaza mukama waffe Patricia Mugisa nga coordinator olwaleero sebo akyaliddeko bannaffe abali mu detention centers era naaba nga alina ebintu byabatwaliddeyo naddala ku saidi y'abanyinaffe ebikozesebwa mu mbeera zaabwe. Tubakulisaayo nabo bonna basobodde okuwaayo kye bawaddeyo tubakulisizaayo ddala. Kakati bwe tudda ku nsonga ya president ekintu kino omuganda wange akyogeddeko timu consultant nendooza kanyongere okikutangaalizaamu nti show en ya president teyali okusooka teyalimu kintu kyonna okujjako okukola show naye nga erimu okulambula abantu be ngera bwagenza akikola era nga mukulu timu bwakunyonyodde n'okwongera okutambuza enjiri eya change ne along the way nga buli kimu kimaze okufuluma sebo show eno eriko ba promoters era eriko bananyini baayo abagisigamu sente naye oluvannyuma twafuna obuzibu ffenna bwe twamanya nti banyinaffe ne baganda baffe baali
bayitiddwa okuddizibwayo eka ku bwereere naye oluvannyuma ne kizuulwa nti buli muntu yali alina okwesasulira tiketi so twebaza gavumenti yayo nti yasobola okuwevinga fines ze baali balina ne embassy eya Uganda nayo neekola ku kyali esobodde okusobola okuwa ku bantu pass out naye enamba y'abantu nga nnyingi so ekintu kino nno obukulembeze president bwe yalonda wano era nga bukulemberwa omukyala Patricia Mugisha ekintu ekyo kyagwawo twafuwa wiso yasooka era kwa twakwatagana ne embassy ne tukwatagana ne Muwada kubanga mukulu Muwada yavunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga amalala mu shadow cabinet ne tufuna clearance okuva ku embassy ne tugenda awil era bwe twava awil ne tulaba situation yaliyo nga president asobola kujja mu UAE n'agirekanga bweri kyetwakola ne tumuwandiikira nga tuyita mu mukulembeze gwe yatulondera coordinator ne tumuwandiikira ebbaluwa ne tuwandiikira ne secretary general ensonga bwe bagiraba nga mumusaba kyolwo nga tumusaba nti tasobola kujja mu UAE n'avaamu nga talina kyakoze okulaba nga ataasaako ku bannaffe abali sitaaka wano so president ekintu bwe yakimanya era naye n'akyaniriza era ssebo post yasooka okufuluma yali tekyogeddeeko ne waayita wiiki emu posta ey'okubiri yaddamu okufuluma president ng'amaze okukonfaminga nti agenda kujja wano apafominge naye akasente akanaavaamu agenda kuyamba bannaffe basobole okuddeeka nga bagulirwa tikiti ezibazaayo. Kati ku nsonga eyo mukulu Musa Nyenje gwe representative mu kibuga ekya Abu Dhabi mu bigambo by'enkyukakyuka oba NUP nawuliddeko oluvuuvuumo nti initially kyali kyakujja nga kiri business oriented okujja kwa his excellence okuba omuziki nga kyakufunamu ssente naye bwe kyatuuse ne kikyuka nga kigenda kubeeramu n'okuyamba abantu baga nti mu abakulembeze abalondebwa ne mukivaamu ne bakiyingizaamu ate bapromota nti era wakyaliwaawo obukuubagano obuliwaawo ensonga eyo gyogerako ki nti nno mbe mwali mukiyimiriddemu okulaba nga ajja nga kiri business oriented naye kati bwe kyayingiddemu bapromoters ate ne bakiwamba ne mubeera nga basteppinga down kubanga bwe tulaba nti eno mu kulanga eno mu Abu Dhabi tulaba nga abantu abalanga sibe bantu abali official bawe betwala babalondebwa tulaba nga waliwo timu no stress balanga nnyo tulaba nnyo mukulu George ke ekintu akirimu nnyo tulaba mu kasukali bakirimu nnyo stand here ludawa ku nsonga eyo kakati kyensobola okutegeeza nti Uganda government erina ambassador wano era president bw'ayagala okukola ekintu kyonna yeebuuza ku ambassador oba akolagana ne ambassador kati okusooka president tumumanyi muyimbi era bw'abajja wano mweno shodi yali ajjanga Bobi Wine nga tajjanga omukulembeze wankubadde nga Kyagulanyi waabajja ja twin one yonna gyayise ajjanga Bobi Wine ate ne Kyagulanyi abeeramu so si kituufu nti abakulembeze ffe twali tweta Bobi Wine from day one bapromoters baaliwo era be balanga era nakati be bakyalanga wabula ffe initiative gye twakola yakutuyambira ku baana era bwe yakyogera n'akiteeka ne ku peegi ye ffe ne tuva lutandika okulanga kubanga ffe twali ngaffe abakulembeze twali tumaze okulanga sayidi yaffe nga naffe tulinawo kiki kye tumwagalamu era bwe yakituwa bw'ogenda ku peegi zange bw'ogenda ku peegi za chapter naffe ng'abantu bw'ogenda ku peegi ya team consultant ojja kusanga nga ffenna tulanze but era twabwe directives obutayingirira ba promoters wabula okubayambako so show eno yalimu eriko bannanyini baayo ffe tuyamba ku president so si ba promoter kubanga gwanafuna aba sente wagenda okusobozesa otufisizawo kasente atuyambire bannaffe okay kangendeko wa mukulu timu consultant olimu ku bakulembeze abannayuganda no mu UAE ne mu Abu Dhabi okutwalira ddala wamu okusingira ddala mu Abu Dhabi waliwo ekintu kye tulaba nga kitambula nga bannayuganda balina engeri gye baagala ebintu bitambuzibwe mu ngeri gye baagala nga bwe basanga media twalabako emabegaawo media emu yaposingayo emikolo gya MK abantu ne boogera ebiwanvu
golaba abantu oyinza bad advising ota kyebakola kituufu babeerenga abantu tebapostinga bintu bya parties ndala ensonga eyo gyogerako otya kubanga nganze bwendowooza nti media eyina okubeera ng'eweereza buli wamu ensonga eyo nayo ojja gyogerako naye mukulu timu consultant ekintu ekyo nga gwe okyogerako otya? Bwana Johnson webale nnyo era wano nsubira bannayuganda media ze basinga ennyo okumanya bamanyi nnyo Tawera Radio Tawera TV waliwo neya muganda wange Dubai nga bayita Vibes UG ayitondera ye media ez'amaanyi ennyo ezigobera ddala abaana ab'ebyobufuzi oba abaana abaagala enkyukakyuka mu mawanga gaabwe era nsuubira nti ku level abantu gye bali bamanyiddeko Tawera Radio Tawera TV ye level yemu yali eya nga media eya Uganda nti map media tumanyi nti map media yaffe yalinga eya Abu Dhabi oba eya UAE at least Tawera Radio Tawera TV wekyali naye nga bwe tukimanyi nti ffenna wadde bwewussa nga ffe bannayuganda tumanyi nti afuga si yawangula okitegeera era tosuubira kugambayo nti oyinza okuleeta n'ogamba omuntu yenna amanyi nti omuntu we gwe yalonda president n'awangula ate olino ne bamubba obululu nti ajja kugenda agambe nti alinayo president omulala era ffenna tumanyi nti president waffe ani y'omuffe bwe twawangula. Kakati zino media zaffe ngeza UAE tukkirize tugaane wano sisuubirawo nti wayinza okujjawo ku muntu ali mu mbeera eno eyawa nembi oba kale si mbeera nti mbi naye weather yawano nti omunnayuganda yandivudde Uganda ku mirembe gyayina Uganda najja n'atuuka wano era sisuubirawo nti waliwo simayina kumanya nti waliwo munnayuganda ali wano ng'awagira President Museveni simusuubira nti gyali wano nze nkimanyi nti buli ali wano ali ku opposition kubanga olw'ensonga nti naffe ffenna abali wano bannayuganda bangi abali wano baagala okulaba nga waliwo enkyukakyuka mu nsi yaabwe era gye balwanirira ati bwendaba munnayuganda avuddeyo nga alina kyakubye ku midiya eyo nze bajja kumusemba olw'ensonga nti aba amanyi kyalwanirira okitegeera however much nti bempabulamu ku media zaffe bwe ziba ziweereza sometimes zibeera direct kati nga bw'ogambye MK oba MK bye biki kubanga nali manyi nti MK publisher wa butabo aliye naye ate omukulu oyo yatufaako n'ennaku ezimabega MK publisher ng'akuba obutabo bwaffe obwa mathematics oba science nkimanyi oli munnabyabufuzi esho eno saagala ogifuula ennyo eri politika nze njagala onnyonnyola ensonga yange we njikubuuzizza kuba kati okitaddemu ebyobufuzi MK nti butabo tugamba waliwo MK project togiwulyangako gyenjogererako MK project siyinza kukitegeera MK soko kimaleyo ko bulungi nkitegeere anyway katugende wa mukulu Musa Nyenje mukulu Musa Nyenje ekibuuzo kyange okiwudde bulungi nnyo tulina abaana abakomentinga ku bantu abatuwa amawulire wano nga Uganda ayina bye yateekayo naffe twabiteekayo mwagala mubeere nga muwulira side emu amatu gammwe nga gawulira kintu kimu temwagala kuwulyako kintu kya ku side ndala nedda bwekityo siwe kiri kuba kati oli mukulembeze njagala oyogere in general tulina ebintu bya mirundi ebiri ekisooka nti ffe Kyagulanyi bwe yajja yatugamba nti nja kuba mubakube mu tooki kati ffe ne tutwala ekyo ekyokubiri natugamba nti tulina side bbiri tooki etya ati bwenzijase yatugamba tulina side bbiri side enyigirizibwa ne side enyigiriza kati ffe we tukulaba ne side enyigiriza tukutandika okukuba mu ttooki kyo kiba okukuba mu ttooki kati y'omwana wajja n'akulaba ne gyoyogedde MK muhoozi sindaba nange gitegeera bulungi naye ye bwakulaba nga gwe ogenze owadde platform MK project ye awo wenyini akubiramu ddala ttooki kubanga abakulaba nga oli ku side enyigiriza so n'ekyokubiri nti nga mmwe bannamawulire nammwe mulina oluusi okubuuza ebibuuzo ddala ebiruma kati omuntu for example nti MK project egambye egenda kuleeta ebyemizannyo ne entertainment nkusuubira okumubuuza ekibuuzo nti
wanufa abali wano tuli kukola tetulina tetusamba mupiira tetuzanya mizannyo project egenda tuyamba etya wano mu UAE oba football gye mwogera kegera tukola ki tubasuubira okubuuza ebibuuzo nga temukola bwe muti anti kati awo wenzijja bw'obeera ogambye nti nno oyagala omubuuza ekibuuzo ekyo ate nga toyagala agendeyo ekyo onaakitegeera otya okugendayo olwedde tesisobola kugaana kubanga guli mulimu gwo naye nange nkufollowinga kikyobuuziza for example MK project eze tulina abaana abali mu detention center ekozeewo ki kusaawa eyo nga okibagambye otya nti nga temunakola kintu kirala kyonna tulina abaana abali aweeru musooke mugende mujje yaabo mujje twogere naye bw'obanga tosobodde babuuza kibuuzo ng'oli kiri straight ng'ekyo nti musaasaaniza ssente wano naye tulina bannaffe abali mu detention center kwegamba nammwe kennyini mwetiikirira mutasobola abantu bano okubalaga ddala kituufu kikiriki so omwana ye ajja kujja ku media yo alabe nga ate wabadde obuuza ate we munaagira bwe muti of course ajja kugamba ono yalya njagala kubeebaza njagala tubeere nga ebanye bino ebintu ebyatuyingira mu kiwuka ekyatuyinza kyembala ng'ekiwuka nasanze omuntu omu nga mmanyi nnyo gwa NUP naye nga ali n'omulala wa NUP naye nakubako munna akatabo nti oyo yalya kugamba abantu buli muntu bwalaba munne nga alina kyagizeeko ne bwabeera nga bali mu kagundi keekamu waliwo obutalo butandise okulwana kugamba ekintu ekyo simanyi bw'oyinza kyogerako naye nosanga omuntu ddala nga wankyukakyuka omulaba wankyukakyuka naye ne bamukubako akatabo nti oyo omulaba si wankyukakyuka kugamba nsaba nganze basaba abakulembeze nga muli eyo bannayuganda kubanga be bantu betubeeramu politics tumutwale nti waali naye tufuba okulaba nga tusigala nga tuli bantu bamu omuntu omukkiriza nti asobola ekyamazima okubeera nga alina kyawagira tomukosinga okuwagira kintu kyatakola ki newagambira nti eno tiimu enyigiriza ebeerawo naye ate tonyigiriza muntu kumutuusa ku kisenge nga omuwandikako n'ebigambo juzi nalaba bawandika ku muganda waffe mukulu Ismail Okedi ekintu ekyo kyamutuukako ekiwulirako naye ng'ate weesangira ddala nga bali mu sitogo bennyininyini bebakikola ki bebakimuteekako so njagala obeere nga tumaliriza programu eno ng'obuulira abantu ekifo kya wano Bobi Wine wagenda okubeera saawa mmeka endagiro oba ogimanyi ddala mu Abu Dhabi ne Dubai abantu balagire basobole okubeerayo nja kwogera nnyo ku Abu Dhabi kubanga Abu Dhabi eri ku Delma Street oba bw'oba ng'ozze ku bus station eya Abu Dhabi kyemmanyi basi namba tewaliwo basi oyinza n'otambulawo okuva ku bus station ojja kwa Arunayan eyo woteeri eyo Village Hotel edda bagiyitanga one to one hotel. Yes eri awo mu Arunayan camp kumpi awo era kimanyi buli omu aba amanyiwa naye n'olunaku era olwo olunaku olujja kuba olunaku lumyufu lunaku lwa red buli munayuganda ojja kukola ng'otambula ng'olaba red ekamuerere yatambula era buli omu ojja kuba ng'otamanyamanya nti oyagenda ekifo ekyo bakiyita batya Village Hotel kati mukulu Musa Nyenje nsaba naawe okunge ku bantu ku nsonga y'okugenda okulaba Bobi Wine either mu Dubai oba mu Abu Dhabi okusookera ddala waliwo akasobola kenjagala okukoonako kayise mu bwangu okonyeekaako okwekutulakutulamu nga bonna abawagira ekintu ekimu ekisookera ddala se omukulu Johnson nti ffenna abajja muno tuzze nga tetulina nnyo experience mu byabufuzi naye tugenda tuyigira ku mulimu so nange nsaba okutwala omukisa guno okugamba bannaffe bwenna bwe tuli mu kibiina nti tulekeraawo ebintu by'okwerumaaluma kubanga bwe twerumaaluma kibiina kye tukubamu ebituli nasanyuka nnyo ku nsonga gye twaliko nakati nkyagyogerako ey'okusonda ssente z'omwana Kamoge yafa nalaba abantu ab'enjawulo nga bonna bali ekintu kimu so nsaba naddala abakulembeze kubanga ekiso kiri nnyo mu Abu Dhabi ate bakulembeze mu muliko obuzibu so nsaba tutwale obuvunaanyizibwa okulaba nga tugatta ekintu kino kubanga bwe tuba tugasse ekintu kino wano tetusobola nakweraliikira MK project kubanga bwetunulira age bracket eri mu wano efevalinga ekibiina kyaffe so eyo nvuddeyo kakati ku kyekivulu
nsaba nange twale omukisa guno okunga mwenna bana Abudabi Bana Abudabi, Alain, Musafa, Mafraka, kampu zonna na bonna abali mu kibuga mu Abudabi mujje tubereyo ku kivulu tuwagire president asobole kubanga bwatafune sente fe bajjo kunenya ati twagamba agenda kuyamba abaana ate tabayambye so je tunakoma okujja mu bungi ajja kufuna sente kubanga amawulire getufunyeko olwaleero amatonotono bachali bongabe kugamba nti timu yaffe kulemberwa omukulembeze gwe batulondera Patricia ekyaddeko ku detention center naye egenze kwemu naye wegenze sanzewo abaana abali mu 280 naye nga ziri kampu ezisoba mu bbiri mu babagabanya so kitegeeza tukyalinayo abaana abalinga like 800 and above so ezo sente nene ticket ezo nyingi ezeetagisa abaana ogende Uganda so nkunga mwenna ne bwoba tewalize naye kulwa cause nkunga aba NRM kubanga wali aba NRM abaliyo wali abanankola abaliyo buli gwanga gyeriri so tekiri mu politics tekiri mu sebo waliwo ensonga ebadde etambulambu ate Kagame yategese bino si bya politics bino bya kuyamba bannaffe basobole okuddizibwayo ewaka ensonga endala sebo wawuliddeko etteeka eryakyuseemu nti bajjeewo masiki naye ate ne bazzaawo kapisaala n'ebisigadde so omuntu yenna okubeera safe tekigana kukola kapisaala kwolwo olunaku kubanga ojja kuba waguze tiketi yo ya 10 kapisaala kabwereere ojje nga tukayina bwebanalaba nti otereeza okuteekawo oluluzi nti anajja ajje nga alina kapisaala oba ali Hasani so omuntu yenna okwerinda sibuti osobola okujja nga weetegese mu mbeera eyo naye tukakasa nti bana Abudabi tugenda kubeerayo mu bungi tusobole okubanga tuwagira president. Okay, kakati nga tumaliriza kano njagala kasaba abantu mwenna abali abawuliza Tawera Radio Tawera TV n'abalaba naddala nga ntegeeza aba bloggers ntegeeza abalina channels ez'enjawulo musengejje nnyo abantu ababasisinkana okubaako obubaka bwe mukola ku bannammwe obubaka oboonoona erinnya ly'omuntu omuntu ayinza okuvaayo n'akuweereza bantu banja nakuweereza erinnya ly'omuntu aga nti oyo mufere yanziba sente zange nsaba omupostinge oteke ekifaananyi kye omwogereko nsaba blog ekintu ekyo mukitereezeemu sooka okole research nga tonnaba kwonoona linnya lya muntu omuntu erinnya lyalikoledde ebbanga ddene naye gwe ovaayo omuntu oluusi bafunye misunderstanding nakuweereza oluusi abamu babawa sente nakuwa sente omuposting ekintu ekyo bannaye si kirungi nnyo ekitunze embirabe ebintu bingi nnyo nange abantuukirira nga Tawera TV mwemanyi nabigoba ebyo sibikola okwonoona erinnya ly'omuntu enkola research emala naddala abantu ababba abantu wano mu UAE bantu ngenze mbawezaako ntwala obudde ne mukubira nenjogerako ko naye nemmanya so mukulu timu consultant ensonga eyo nkulu nnyo omuntu ofuna naye obutakkaanya n'akuweereza waliwo abantu ba blog abali abatayina abatatya Katonda n'akwonoona erinnya lyo naye nga ne kwakwonoonera takola ki takumanyi n'ekirala abantu bonna abali mu UAE abasinga abakulembeze na mukulu Musa Nyenje mukulu timu consultant bantu banyi nnyo olaba nti oli ku street eno waliwo ate abantu aboogerako ebintu ebiki ebirala nga kwogerako opposite nti oyo mulaba akola booti ate wa side eno so nsaba abantu tusengejje ebintu bye tukola tubeere mu nsi eno nga tetukulyetinze bukyayi nsaba owunzike nga otumira ku bantu bo oba nobeera ng'olinayo akatalekeka okwogera tubeere nga tugala ku program eyondaku olwaleero tickets kwenja okutandikira koba omaliriza ssebo tickets ziri mu bifo ebyenjawulo ku East Gate waliwo ticket Kagame event alina tickets Keya George Keya alina tickets eza George Keya azitundira ku Pink Restaurant yali Pink Restaurant bagiyita Kampala Restaurant Kampala Uganda waliwo tickets so bana Uganda mwenna abamanyi kwezo hoteli zebbiri mujje mutuukewo mufune tickets ezo kyemmanyi naye ate olunaku nga lutuuse mbasaba mukeereko kubanga bonojja leeti ojja kubulwa ate ekifo ojja okubeera ne woba olina tiketi yo so mukeereko mukwate obudde emiryango ijja kuba giggulawo ssaawa 2 naye by ssaawa 12 at least mubeere mu area mubeere nga mwatuuseewo dda so bonayo siibula neyanziza mukulu Tawera omulimu
okuba nti otuwa platform ne tuba nga tusobola okujja okutuusa information eri abantu baffe. Ng'omukulu wayogedde mukulu consultant, bane tiketi weewale nnyo okugula tiketi, bayinza okukuguza ezifaanana nga tiketi officially zitundibwa ku Eastgate, zitundibwa ku Pink Restaurant nga bw'annyonnyodde mukulu Timo consultant. Mukulu George Keya bw'omutuukirira era sebo kansinzirawo neebaze mukulu George Keya nti akoze omulimu gw'amaanyi okulaba nti akunga abantu era naye alina ticket era ziri official. Omukulu Aziz coach Aziz owakasukali naye alina ticket era nange mbasaba bannayibala Uganda mukeereeko ategula ticket yo ng'obudde bukyali. Oyinza obutasobola kufuna ticket ku mulyango, so bw'ogula ticket yo ng'obudde bukyali oyinza okwanguyirwa okuba nti tojja kutaataaganizibwa. N'akasemberayo ddala ssebo kwe kusaba bannayuganda mwenna abali mu UAE abali mu Abu Dhabi okwongera okulongoosa ku mpisa zaffe. Tutandise okulaba ebintu bingi ebize bya penny nga simanyi oba naawe obiraba nti ate tujja kutwalanga ebbaluwa ey'empisa ate visa bagenda kukolayo bati ebyo byonna bivudde ku neeyisa yaffe ngaba abaddugavu naye ate on top batutadde ku namba 2 okulinaana Nigeria. So mukubiriza bannayuganda mwenna tuddemu empisa tumanye ki ekyatuleeta wano kubanga bantu bangi bazzewo ne bafunawo ebintu byabwe ne bakola emirimu gyabwe naye olw'okuba nti tugenze tukopperera empisa z'abannaffe naddala aba Nigeria tutandise okwekuleetingira obuzibu okuva eri gavumenti ya wano. Sebo bye bigambo byange, webale nnyo webalire ddala sebo. Tugenda kubeera nga tukoma wano olunaku olwaleero. Programu ezimu ezijja okuddawo nja kubanga ndeeta abakulembeze ab'enjawulo naddala okwogera ku buzibu bannayuganda batandise okubeera nga bafuna tukisalira amagezi gonna munnayuganda tobuzibu n'omuleetebwa mu bennyininyini bannayuganda ne mugira passport n'ogiguza ono n'odiringa ne Uganda ne bamukolera passport. Nze nange ng'omuntu nafunako omuntu oyo kuba western abo ng'ajagala mpe ssente mufuniye passport ne ngamba nenga kino ekitegeeza omuntu wakingambidde bw'atyo kitegeeza wali abasobola n'okikola ki n'okikola. So bannayuganda twetereezeemu empisa tubadde tulina nnungi nga buli mulimu gwonna nga munnayuganda bakwagadde ku mulimu bakuwa n'ekyo kigenda kubanga kitwononera. Njagala okubeebaza mwenna abadde bawuliriza n'okubasiibula mwekumye ku Tawera Radio Tawera TV temugivaako. Tusinkane ennaku z'omwezi nga 8 Dubai ate ennaku z'omwezi nga 9 ono mu kibuga ekya Abu Dhabi nga twaniriza His Excellence Bobi Wine nga genda kubeera nga tunoonya ssente z'okola nga tuzobe bannayuganda abali eyo mu detention abayitaaga obuyambi eya tiketi okuddayo. Mbeere bulungi mweraba. Tawera Radio ne TV ne programu zaffe ensengeka obulungi omuli ebyemizannyo ebyenjigiriza eby'obusobozi n'enkulaakulana byonna wano ku Tawera Radio ne TV amazima we gafa.